Abbas muwanguzi omusuubuzi mu kabuga k'enkokonjerwe Buyikwe nga mutuuze w'eruzira mu Kampala yakwatiddwa n'ente z'abatuuze ensoba mu 20 nga zikukulidde mu faamu y'esangibwa Buwera mu ggombolola y'e Sibukunja. Muwanguzi okukwatibwa kiddiridde abamu ku bannannyini nte okwekubira enduulu mu kitongole kya Volunteers Anti-Corruption Campaign Africa kibayambe. Omu ku babbibwako ente zino Fred Musoke agambye nti muwaguzi abadde takoma kukubabbako nte mu lukujjukujju naye ng'agattako n'okubatiisatiisa nga bw'alina abanene mu magye abayinza okubasaanyaawo singa bamuwondera. Agitwala era n'agikuba n'agitwala ngenda okudda ng'aga nti ebisigadde tujja bimanyira eri waggulu. Muwaguzi aganye okubaako n'ekyayogera era ng'obwedda agezaako okwekweka kamera zaffe. Asoose kwetolooza poliisi ne bannannyini nte emitala egiwezeeko ng'agamba nti tamanyi balaalo gye bazirundidde yadde ng'oluvannyuma zisangiddwa era poliisi n'eziddiza bannannyinizo ng'ekolera ku kiragiro ekivudde mu ofiisi y'omuwabi wa gavumenti. Naye lwaleero kuva kati obunaanizibwa byabali ku bwente ezo zibazitadde bajja muzitunda naye balina kulabirira nga omugagga asiddwa ku mpingu n'atwalibwa. Ate okuvaako emityana omusajja Joseph Musengera alumiriza abasirikale ba poliisi okwonoona emmotoka ye ekika kya lole namba UAP noti 870W era n'asaba ssaabaduumizi wa poliisi General Kale Kaihura okubalagira bagisasule. Sireze katulugunyiziddwa nga batulugunya eggombola namba ekitumbi bantu bakubwa basibwa ni mwami Kaihura bawulira ekintu kino anyambe batanyambye manye nti kimanyi poliisi wansi waggulu w'amateeka. Musengera ategeezezza nti mu mwezi ogw'ekkumi yatwala motoka ye eya loole ku ttaka lya muganda we kyokka poliisi n'emulemesa okugijjayo ng'egamba nti yali ayagala kubba ttaka eryo era ng'oluvannyuma lw'emyezi 2 yonna ebadde yatemebwa mu scrapu. Muwanga Joshua ssentebe w'ekyalo Nfuka mu ggombolola y'Ekijumbi annyonnyodde engeri emmotoka eno gye yaboyebwamu. Mukulu Kalangwa yamulemesa okutwala emmotoka kubanga emmotoka bwe yajja eno Kalangwa yayungula abampi n'abawanvu ne bajja bamukwata ne bamulemesa okujja kutuuka wano ku site kwennyini okubeerako. Akulira poliisi y'e Lubaali Ayubu Wambali n'addumira poliisi mu kitundu kya Wamala Region Dineva Onvuru bategeezezza nga bwe baliko abantu be baakutte olw'okwonoona emmotoka eno. Masengere's vehicle was vandalized by people who are not related with the land issue of Kitumbi, where they had a land dispute. The suspects have been arrested plus the vehicle impounded. The OC post is compiling a file of which is going to forward to Mubende. Badiru Chewalyanga yakusakidde eggulire lino ku Rabukede TV.